bwama bagondi ba Henry Kangave ba Ivan Rubega yagugulana ne URA enga nakyo bamugala olwa mabanja mu misole obukadde 38213 abo sibawuliza simanyiwe badda ne wakiri Eugene Semuju namufunye era wanabafunye akaganya timetable yange nekwatagana bulunyi nnyo neyiye nja kumuletako wano sabiti ejja aje atubulire muko ku bukugu buno kubanga abantu abayina omwoyo gukola ebisaawe gye bali naye ate obukugu tebabuyina kakati abamu kumwe mutegedde na leero enjuba gye yino okutunula nge tachi enyoka ko olw'enkya ssaawa 4 ez'ekiro wano njagala okwebaliza musajja wa Kabaka Ssaalongo Judy Lumala ono yannyambyeko okugezaako okufutiza omulabbayi abadde antawanya ku mukutu gwange gwa YouTube era kakati bw'ogenda ku YouTube gwe tayipingamu butayipinze ekigambo Abakamanyi TV ndikonzeka ng'osubscribinga ng'owuliriza bwino bwe mba ntaddeko mu nkola yange ya bulijjo naye lwakuba Ssaalongo Judy Lumala nkusaasidde olwaleero ebintu biyinza okubeera ebizibu kubanga mukukyalira tiimu ya Chelsea waliwo akalipo ak'amaanyi akalipo nno ak'amaanyi ddala mpiira guno gwa ssaawa 4 ate akalipo kano kali eri tiimu zombi Chelsea ne Man U buli omu olunaku lw'enkya ayagala win olw'ebigendererwa bye eby'enjawulo jjukira Chelsea eyina abagizuuzumbya kati omuwagizi wa Chelsea oyina okumala okulaba Brentford ng'ezanya Fulham ogwo gwa ssaawa 8:30 gwe gusookawo olunaku lw'enkya kati ku Sunday ogwa Aston Villa gwegenda okukyaza Sunderland ne goalkeeper Emiliano Martinez nga yakomyewo Sunderland si yamukoze ttiimu ezirumba ennyo naye kakati awo singa Aston Villa bwewangula ne Brentford newangula ogw'enkya ne Everton egenda kukyaza Liverpool ku Sunday ssaawa 10 ez'akawungeezi Merseyside Derby Everton eyaka nga muliro Liverpool badde nnyogovu ennaku ezo kakati ogenda okubigattagatta awamu ng'emipiira gino gyonna egirimu Chelsea, Man U, Brentford, Aston Villa, Liverpool ne Everton giyina olujegero olugigatta kitegeeza buli omu alina okuwangula ogugwe ekyennaku ku Man U ne Chelsea si bombi nti basobola okuwangula olunaku lw'enkya ekyo tekyagala na bukugu bwa njawulo Man U erina points 55 ne Aston Villa erina points 55 kitegeeza Man U ebintu bibigiremu olw'enkya Aston Villa newangula gwe benkanya naye obubonero Aston Villa bebasikayo kakati kitegeeza nti nno United mu kifo ky'okutunula waggulu ng'ebirowoozo ebibaddewo ennaku ezo nti nno Man U eno gyemulaba eyinza n'okusikayo Man City ne ku kikopo nno munnaffe ekyaliko biki abantu boogedde ebigambo ku ttiimu eno ya United naddala ku mutindo Michael Carrick kwe yatandikira emipiira egyasooka nga 5-6 naye nga tonnaba kuwunonooza gwe owa Man U Manchester City ekusinga points 9 sooka omala okwetakuluzaako Aston Villa eno kubanga gw'oli ku bugenyo kyalira Chelsea Aston Villa eri waka ekyaza Sunderland Aston Villa eyinza okuwangula egwayo nekuleka obubonero obusatu ate neddamu nekusindika mu kyokuna kiwali ovuddemu emabegako eri ne Liverpool nayo teri wala Man U esinga Liverpool obubonero busatu bwokka okujjako enjawulo weeri nti Man U esinga Liverpool goal difference kubanga erina goal ez'enfisi 12 Liverpool erina goal 10 kati ate yo Chelsea bubonero buli buna bulamba obujawula ku Liverpool kati Chelsea kitegeeza ne bwewangula omupiira gwayo olunaku lw'enkya tejja kuvaawo awo naye waakiri ejja kuba yeetakkuluza ku basajja abagiri mu mugongo Chelsea nga tennasamba mupiira gwa nkya esinga Brentford akabonero kamu kokka kino kitegeeza Brentford engeri gyesooka mu nsiiko olw'enkya nga Chelsea ezanya ssaawa 4 ez'ekiro Brentford neemala ewangula omupiira gwayo esikayo Chelsea mu ky'omukaaga webadde ekajjadde nga tennakoonana ku mupiira era mu ngeri y'emu ne Everton yennyini Chelsea esinga Everton ne Brentford akabonero kamu kati Everton yiiyo eri waka ekyaza Liverpool etali mu mbeera nnungi ate nno ng'ovudde ku bana ababiri Chelsea
esinga Brighton and Hove obubonero bubiri bwokka. Brighton and Hove egenda kuzanya obi waayo Roberto De Zerbi ennaku zino yatendeka Tottenham Hotspur. Oba De Zerbi anakubayo ku wini yesooka oba kiki, naye eyo match nayo nzibumu, eyo match nayo ya Chelsea kubanga awo webali ne timu ya Sunderland yennyini Sunderland egenda kuzanya Aston Villa. Bubonero buli busatu bwokka, bubonero buli bubiri bwokka obubawula ku Chelsea. Ebyo byonna bisindikiriza Chelsea okuwangula omupiira gwayo. Kakati ne Bournemouth weri siwala. Bournemouth yakamala okusabula Arsenal omupiira ku bugenyi. Bournemouth yakamala okutungirira emipiira 12 miramba nga tewangulwa. Kati awo bano bagenda kukyalira timu eya Newcastle. Naye era Chelsea esingako Bournemouth obubonero busatu bwokka. Bw'obanga gwe Bournemouth ng'osobola okufuna win kwa kulembedde table ku bugenyi, kati ate olwo Newcastle nga ne Eddie Howe agitendeka bamuyuza lwa mutindo kubeera wansi. Kati ate bw'otunulira emipiira gino egya weekend eno, njagala otandulule ku birowoozo ozingiremu n'egya wiiki ejja. Kubanga waliyo emipiira egigenda okubeera mu midweek. Simanyi oba mwakigobereddeko. Eno Chelsea egenda okusamba enkya ssaawa 4 ez'ekiro. Ne Brentford egenda okuzanya mu weekend ng'ezanya Tottenham Hotspur. Bagenda kusisinkana ate ku Tuesday. Kati awo Chelsea oyina okugatta lumu emipiira gy'ebiri, ogwa Man U awaka n'ogwa Brighton and Hove ku bugenyi, kubanga wagenda kubeerawo space ya nnaku 2 zokka, Sunday na Monday, ku Tuesday oli mu nsiike. Bournemouth eno gyegambye nti ogisinga obubonero busatu bwokka, byeneebejje n'ebinaaba bigiremedde ewa Newcastle. Ku lwokusatu bali waka bazanya Leeds, kuba mwakafaananyi nga bawangudde emipiira gyabwe ebiri egiddiringana, gwe ng'ate oyinako ogumu ku gy'osudde. Tunagenda okuyingira weekend ya wiiki ejja nga tuli eno mu kyamunaana. Ku lwokuna ne Sunderland eri bulungi nga bwe nkuwadde statistics, egenda kukyaza Nottingham Forest. Ku lwokutaano Liverpool ekyaza Crystal Palace. Liverpool byekola ne byetakola biweereza message butereevu eri Chelsea okwongera ogireka n'eri Man U okwongera okugisemberera. Kino kitegeeza nti nno United bwogeza n'osaagira mu nsonga Liverpool yiino emipiira gyayo ebiri egiddiringana gyegyo. Kaakati ne Everton bw'emala okukyaza Liverpool mweno weekend, wiiki ejja wakati egenda kukyalira West Ham. Kati ate olwo ku Friday Aston Villa egenda ekyalira ettiimu ya Fulham. Kati bwe kibanga Aston Villa eyenkanya ne Man U obubonero nga tebannaba kusamba mu weekend eno, balina obubonero buli omu 55, balina emipiira ebiri, balina mu Fulham, balina mu ne Sunderland. Aston Villa bwe wangula gyombi, ng'ate gwe Man U ogenda ku Stamford Bridge ng'ogwamaliri. Kakati eyo message ya kifaananyi okutwaliza awamu, message okutwaliza awamu. Kakati kati oyongera okusembera mu kisaawe. Obubonero buli 7 obwawula Chelsea ku Man United. Naate Liam Rosena timu y'abanna agizza mabega. Wetwogerera bino emipiira 3 gisembyeyo gyonna bagibakubye omupiira nga tebateebyemu na goolo. Bwe batyo ne bajja ne baseeseetuka, twali tubalabyeko nga bagenda na mu kyakusatu, kaakati bali mu kyamukaaga. Era wetwogerera bino bw'otunuulira okuva nga January 17 Liam Rosena lwe yatandika okukola emirimu gye mu ttiimu ya Chelsea, abasajja bano bw'okuba katebo ako ka mipiira 11, Chelsea ojja kugisanga mu kifo kya 9. Emipiira egyo 11 okuva January 17 omulimu ogwasooka ogwa Liam Rosena. Okumanya tiimu agiyenjebudde nnyo, era mu ekyo ekisanja ekyo okuva nga January 17 okutuusa kaakati webaviiriddemu mu mpaka eza Carabao, webaviiriddemu ne mu Champions League nga ne PSG ebakubye nga gye batakubangako nga n'omwaka tegunnawera. Yabakubye omugatte goolo 8-2. Eno ye tiimu y'emu Enzo Maresca gye yakuba mu final za FIFA Club World Cup juzi mu USA. Naye y'omukulu tiimu agisise agyongera mabega.
kubanga bobanga otunulidde emipiira egiri awo okuva January 17 Liam Rosen nga atandise okukola, Man U yesinze ebungereza okuŋŋaanyaawo obubonero obungi mu ekyo ekibangirizi kubanga wabaddewo emipiira 11. Man U wanguddeko emipiira 7 negwaddula emipiira 2 ne bagikuba emipiira 2 erina goal difference goal 8 erina points 23. Arsenal yeddako mu ekyo ekibangirizi emipiira 11 ewanguddeko 6 eguddeddwa emipiira 3 ne bagikuba ndodde emipiira 2 erina goal difference goal 12 ekuŋŋaanyirizawo points 21. Man City jukira ebanjayo omupiira kitegeeza ye mu ekyo ekibangirizi yakazanyawo emipiira 10 ewanguddeko 6 negwaddwa 3 ne bagikuba ndodde omupiira gumu ne funa goal difference goal 9 ekuŋŋaanyiza points 21 benkanyenkanye ne Arsenal newankubadde nga Arsenal ebasinga omupiira. FC Bournemouth yeddako awo emipiira 11 ewanguddeko 4 egudde amalira emipiira 7 tebanagikubamu. Actually Bournemouth ye tiimu yokka mu kibangirizi kino ekyemipiira 11 okuva nga 17 January Liam Rosen nga atandika okukola ye tiimu yokka etannakubwamu. Goal difference balinawo goal 5 awo bakuŋŋaanyirizawo goal 19. Bakoze draw nnyingi aba Bournemouth. West Ham awo erinawo win 5 draw 3 loss 3 goal difference balinawo goal 4 bakuŋŋaanyirizawo points 18. Bano benkanankana ne Everton. Liverpool ne Brighton and Hove ne Chelsea basibaganidde awo ku points 17 naye nga Chelsea yesembye olw'okuba goal difference balinawo goal 2 zokka ate Brighton and Hove erinawo goal 3 Liverpool erinawo goal 6. Kitegeeza kweno table bw'oba otungiridde table eno okuva 17 January Liam Rosen lwe yatandika okukola mu Chelsea bw'ofuba n'obubala emipiira egiri awo n'okubawo ka table Chelsea ebeera mu kifo kya 9 yagisanga evuganya ku top 2. Kitegeeza timu ayongedde kugisika ng'agizza mabega. Kino nakyo kyongera nga tonnaba kubala muliro guli ogumuvaako mu mugongo oguleetebwa bano ba Brentford nga bwe nkuwadde statistics wali mu kutandika. Timu y'abanna agitwala paka wa yagenda mu ttaka kusima mafuta obaza kuba ekyo kyekkirira mu butuufu ndowooza ne ba Sunderland bayinza n'okwewa ne bagamba esajja teritugwira kubanga ddene bwe likugwira wekanga akagere kabya byatadde. N'olwekyo Liam Rosen agenda kuyingira mupiira guno nga zino zonna challenges zolowooza nti no challenges zisobola okubeera sources of kugamba zisobola okusikiriza sources of motivation nobeera motivated ogamba nti bwate maama tunakkirira paka ddi kaka tulinze bulinzi kutandika n'omupiira gw'enkya gwa ssaawa 4 nga bakyaza Man United. Katuveeko mu bubaka tweyongereyo. Petron Auto Parts baba no kati nga maliriza obunkenke obwa Chelsea bweriko kubanga obo bonna bwezinze mu dakiika 9 waliwo gamba nti nno guno banagwongere no gubeera gwa dakiika oba 18 nedda gwa 9 gwe gulimu obuvunaanyizibwa obwo bwonna. Naye ate Liam Rosen yatandika bulungi emipiira gye ena gye yatandika nagyo gyonna yagiwangula. Naye kati twakategeera nti nno omusajja ono emipiira tiimu yazisanga ziri bubi kubanga emipiira egyena yali azanya Brentford, Crystal Palace, West Ham ne Wolverhampton Wanderers. Tiimu zino zikozeemuko improvement between then and now. Naye ate yo Chelsea yo atekkiridde bukkirizi okuva olwo Arsenal bwe yabakwatamu ne bakuba omupiira okuva olwo emipiira 7 egizzeeko bawanguddeko omupiira gumu gwokka. Ogwo si mutindo gwa tiimu nnene eya profile ng'eya Chelsea. Si mutindo gwa tiimu gyolowooza nti omutendesi eyaliwo yagobwa lwakuba tiimu ekola bubi ne baleeta agisitula ate ng'akola bw'atyo. Kubajjukira bagenda okugoba Enzo Maresca yali atendese emipiira 21 n'awangulako emipiira 8 n'agwaddula emipiira 7 ne bamukuba emipiira 6. Oyo ne bamugoba nti mubi. Kakati gwe mulungi ssebo wini mu mipiira 7 wini emu. Kakati Chelsea eno bw'ogitunuulira ate oteekamuko kawaayira akagisaasira bwe bukowu bw'abazannyi. Omu ku bazannyi baabwe enkwatangabo Cole Palmer pre-season eziwerera ddala nnyo namba tafuna off. Bwe watabeerawo mirimu gya ttiimu ya ggwanga Chelsea yennyini yegenda mu cup tournaments naddala nga bwe yagenda juzi mu FIFA Club World Cup.
season 4 tawumula era bogezaako okutunulira emipiira gye bazannye mu ekyo ekibangirizi okuva season eri eweddewo yatandikira. Chelsea esinze okusamba emipiira emingi, esambye emipiira 115. Man City esambye emipiira 11. Arsenal nedda Man City emipiira 12. Arsenal emipiira 11. Spurs basibaganye ne Liverpool emipiira 16. Emipiira gino mingi naddala ku tiimu ennene, kubanga tiimu ennene tewummula. Buli match gye muzannya muyina kugizannya nga final, kubanga oba tosuubidde kusuula. Tiimu zino entonotono zibeera n'ebigendererwa ebikkirizika. Tiimu ng'erwana kasite ekuŋŋanya obubonero nga neetadda mu kibinja kya wansi, tiimu kasite egira waakiri n'ekikako mu UEFA Europa Conference oba mu Europa, ezo zo ziba zifuuse na zi giant killers. Manyi giant killer osobola okwepikira emipiira mu sizoni n'ogamba kubana abanene bano munene era kyatteeka alina okunkuba naye waakiri nja kufutubbalako ku omwampulire. Kati oyinza okwepikira omu yekka ku bamemba ba Big Six. Katugambe kati nga Spurs embeera gyerimu n'obeera giant killer, naye bw'obeera nga gwe giant kitegeeza nti buli maaki ekusala mu maaso oba olina ogikuba. Kati bwe kibanga Chelsea esambye emipiira 15 okuva season eri eweddewo yatandikira paka kaakati, nga basambira ku intensity eyo, nga basambira ku buvunaanyizibwa obwo, omanya era abazanyi baba bakooye. Kati awo naye ate ndowooza liigi weetuuse, kino si kibagamba nti okooye banyaga, kuba kano akaseera ebigendererwa bya club ebya season we birina okuviirayo. Oyagala kuvaayo naki? Ebikopo byonna obivuddemu. Bw'oba Chelsea oli mu FA Cup, bw'obeera ku table profile yo yennyini gye weezimbidde tekuganya kunyukira mu kyamusanvu oba ekyomukaaga, naddala nga Bungereza egenda kukiisa ttiimu 5 mu Champions League. Ttiimu 5 mu Champions League, ebifo ebibiri Man City ne Arsenal balabika bo babitwala. Kakati gwe Chelsea olina okwesortinga ne Liverpool ne Aston Villa ne Man United, nga muli bana mwagala ebifo bibiri. Kakati guno omutindo gwego gwennyini ogunaakutuukiriza ku ekyo. Ye bujulizi kiboolaze gwe ne Liverpool nti mwandyagadde okusikayo Aston Villa gwe mwogerako ng'omutono, tabajaamumu abanene. Obujulizi bw'omupiira bubeera mu kisaawe, si mu profile eri. Profile mujja kubyogerako mu pub oli ajerege munne nakinaki, ne bwe tutunula ku table obujulizi tubusangawo nga sina bwakubaganyaako birowoozo. So kakati awo kwe kusoomooza Chelsea kwegenda okuyingira nakwo, naddala nga bwegenda okukyaza yoyo yennyini gwe yandiyagadde okugamba nti ekifo ekyo kyaliko ekyange vaayo. Kati ebyo mu mupiira tojja kufuna kanyama agenda abasituleyo ku table. Olina kulaga ttaaki mu kisaawe ng'ate bw'osaba oli gy'ayita bamukusuulize. Kakati bw'obanga ogenda kusaba abalala bamukusuulize, kakati gwe omusisinkanye naawe mwesuulize, so si gwe kugira ate gwe ne bakubalagaza ate nodda wali mu kasona nagamba eyo gy'alaze senga akola ddo nga walina omukisa ogumusisinkana. Kakati omupiira ge mazima ge guyina, era byebyo bye tugenda okulaba mu weekend nga Chelsea ekyaza Man United. Obudde buyinza obutanganya kuyingira mu kisaawe, naye kale United katugenda tugiteekako awo ne Chelsea. Eriyo omupiira gwa Man City gwegenda okukyaza ttiimu ya Arsenal. Guno nagwo mu kifaananyi okutwaliza wamu wandigambye nti gujja kubaako obugombe, naye ffenna tetumanyi nti gunaabaako. Bw'osoma fixture n'otunulira ne table engeri gyeyimiriddemu n'otunulira n'emipiira egisigaddeyo, gwandibaddeko obugombe. Naye kyebuuzibwa gunaasobola okuvaayo ne gugguka ku biiring buli munnamupiira gwe yandiyagadde okulabako. Ekyo kijja kulinda paka ku lunaku lwa Sunday ssaawa 12:30 tukirabeko. Kati Arsenal eyingira mupiira guno ng'egenda kubuuzibwa ekibuuzo ekisingira ddala obukulu kyentera okwogerako wano, nti Arsenal bw'eba eyagala win oba bwebeerako ebibuuzo byebuuza match, ebibuuzo ebyo answers ezifuna. Naye Arsenal kisinga okugisoomooza, singa match etandika okubuuza Arsenal ebibuuzo
katugambe eno final akuba munne yawangula Arsenal teddamu bulungi. Eno match bojiwangula akuvuganya ogenda kumuleka points 12 Arsenal abo bajukubira. Eno match kakati naguno omupira wekutobe guli twandyagadde okulabako ekibuuzo match eno kyegenda okubuuza Arsenal eweeyoko ku answer kubanga ekimu ku ebyo ebibadde Arsenal byebadde nga match egibuuza ebibuuzo Arsenal netaddamu tubadde tubirabe ebbanga ddene ne kati ne season eno ebibuuzo tebabiddamu ku Carabao Cup awo match yebuuza ebibuuzo tetwalaba answer zaabyo ku FA Cup kubanga kikopo kya knockout ne season ewedde baavuga bulungi nnyo omupiira ne bajjamu ne Real Madrid convincingly bagenda okusanga PSG mu semi final ne babuuza ebibuuzo answer tebaddamu. Ekintu kino kinagenda paka wa ndowooza Arsenal yantandise okuddamu ebibuuzo okutandika ne Sunday nga bakyalira Man City. Arsenal ebadde ekubye koona obuulyawo litandibadde ddungi nnyo mu kaseera nga liigi weeri oba kale n'ebikopo byonna weebiri byagala olage engeri gye weeyisaamu mu zitwandiise big